Atuzeyo etyano munanga azukusenkoddiremu agataliiko nfufu nga bwe gaabadde mu kiro. Nze Ssanyu Robina Mweruka nsaba nsooke nkutegeeze ku bikulu ebyagabaddemu oluvannyuma nkomewo nago mu bujjuvu. Maama n'abaana balabudde kitaabwe asusse okuganza abakazi n'abaanukula. Nina eddembe okuganza buli ansanyusa. Omuwala agobye nnyina mu nnyumba mwe yali yamuteeka nga bw'amulaalika. Okukuta ne babbulooka oyagala kugitunda. Omuvubuka awuniikirizza abantu ng'alwana n'omukuumi. Akutte omumwa gw'emmundu essasi ne limukuba. Okulamaga ku kigwa ky'abakristaayo kwatambudde bulungi. Abategesi basiimye ababakwatiddeko okuli ne President and civil government for their financial support. Kale bannaffe njagala tugende mu maaso n'agataliiko nfufu yenze Ssanyu Robina Mweruka. Tutandise n'abaana abakalidde mu kitaabwe ne bamulabula nti singa taakome kuwasa bakyala bangi agenda kutuuka okuva mu nsi nga talina kaalina. Bino byonna bibadde ku kyalo Nakaseeta nga kino kisangibwa mu disitulikiti ey'e Kayunga. Moze Yusuf Kimbugwe emyaka 82 akabye abaana be n'ennyabwe bamukyomedde talembedde mu kuganza abakazi ne bamulyako ssente nga batuuse n'okumutunza ebintu byonna era singa teyeewumuza n'ava ku bakazi ajja kufiira miguwa. Margaret Nsanju emyaka 71 nga muka Kimbugwe awadde obujulizi nti butyanga bafumbirigano ne Bamudya bazaalidde abaana 12 omulugube gw'abakazi gukyamukuba ku mpagi era ndi olukuba eriiso ku mukazi nga yenaggwamu naye era wadde tubadde nga tufena nga tukyalifena era gwa mukazi wamala. Bano baako kyalo Nakaseeta esangibwa mu ggombolola y'e Kayunga mu disitulikiti y'e Kayunga. Kyokka Muzeeyi Kimbugwe alokodde mukazi we n'abaana okuli Eusa Nabaloga Batenga Elvania ne Christopher Tebandeke n'abajjukiza nti alina eddembe okuganza omukazi yenna gwe yeegombye era talabawo musango. Abaana bajjukiza taata waabwe engeri gy'alisizannya bwakakanja nga buli lwayuza ku kibanja n'atunda tagula wadde omunnyo. Emmere oba ekibiriiti okujjako pepya n'abakazi abapya nga n'ennyumba ya nnyabwe yamulema okuzimba. Kyokka omugole yamugulira poloti ebunyumya n'amuzimbiramu n'ennyumba. Mange nga bamulabye nga bwali ne tugenda n'olaba mu nnyumba gy'asulamu n'oyingira ne mu nju maaso n'oyingira mu nkyalo n'ebyobulwadde esimulwadde oyo. Bino byonna kubituukako Muzeeyi Kimbugwe yeekubidde enduulu mu ofiisi ya Collins Kafeero w'amaka bana n'eddembe ly'obuntu e Kayunga nga yeemulugunya olw'abaana ne mukazi we okumulemesa okuyuza oluuyi ku kibanja atunde era nga yalumizza omuwala omukulu Nabaloga okuyisa ebirango kizindaalo ekikugira abaguzi ate nga waliwo bye yabadde afunye nga bagenda kumuwa ssente wabula bye baawulidde ekizindaalo ne beekyusa. Nga bamanyi nti ekintu kirimu enkaayana abaana babize eki nti abaana bakugulira ekifo nga tokikutte kakati ne bagamba tujja kugira ki otuuka okuleeta nze ekweta ebirango ku kizindaalo nga kisusse akatundu ketusirizza ate ate ayagala kutunda kuki yatunda ekibanja ky'omwana nezaalira najeyo Masamba. Muzeeyi Kimbugwe agamba nti ayagala kugenda mu ddwaliro kumusalaniya kyokka omukazi n'abaana babiwakanyizza nga bagamba nti oyo alimba anoonya ssente za kuvujjira abakazi be kubanga ennaku zino akabo kamugoba era nti omukazi owebunyumya yasinga okumuteeka ku puleesa ya ssente nga bino bye bisinza okukabya Muzeeyi kubanga ssente azeetaaga. Kiki oyagala? Yagala bujjanjabi. Ngamba Nabaloga jangu tumusolooze ssente tugende tukujjanjabe tasali gali kwewola ssente kutwala mu ddwaliro naye okukola ebiramu nga ndabye ekibanja ennyumba epoloti eri enumibwamu emmere ateggwawo naye ate omukazi kati amususiza
tamwina mwana kati akala atunde buli kimu kiki ewola sente mamerera mukazi we era nga ali kudunya kwa kutunde kinene kino yo mukazi ayagala kibadde ekyo Kafeera nnyeza Muzeeyi Kimbugwe olw'okutundanga ebintu nga mukazi we tamanyi era n'amulagira ayimirize enteekateeka zonna ez'okutunda ekifo ekisigaddewo kubanga famire ye ekikozesa. Tetukugaana kuwasa bakazi wekola ki weyagala naye tunulamu emabega kiki kyetulina tugenda kuswala abooluganda singa naatawe yaleka nga talinaawo kantu konna ekitegeeza gwe abaana bo wandibadde bazaalira myala kuba tolinaawo kuyongeddeku. Alagidde abaana balabire kitaabwe era beekolemu omulimu mangu bamutwale mu ddwaliro afune obujjanjabi bwe yeetaaga era olumaliriza bino Muzeeyi Kimbugwe n'afuluma nga yenna awotose. Sawulo ow'okulira yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ebyekayunga bwe bityo bwe bibadde ate waliwo omwana anyize n'akasukira nnyina ebintu wabweru nga bw'amulagira amuviire mu nnyumba adde mu kyalo kubanga gy'alina okubeera. Maama alaajanye n'addukira kakiiko k'ekyalo ng'agamba nti ye n'emyaka gye takyasobola kubeera mu kyalo. Wabula kigambibwa nti maama ono okugobwa aludde nga yeewera nti ajja kwetugira mu nnyumba ya muwala we ng'ono kati agambye tajja kulinda bizibu wabula kamugobe ng'akyali mulamu. Namukadde Nola Nalubamu emyaka 8 yaddukidde mu ofiisi ya ssentebe w'ennakuwadde oluvannyuma lwa muwala we Nakiwu Betty okumukasukira ebintu ebweru n'amulagira ave mu nnyumba. Mwamaze emyaka 23. Omukadde ono agamba nti muwala we ono yamuggira mu kyalo n'amuleeta mu kibuga kyokka abadde ali awo n'amugoba mu nnyumba ng'agamba nti amwekengedde nti yandigitunda oba okwetugira mu maka ge. Netamalaga nkasuka ng'embwa ng'emmesi. Agamba nti muwala we yaleese abookya ebyuma ne basiba enzigi zonna ne bamugobera ebweru ng'ategeeza nti oluvannyuma lwa bba Benifance Sendegeya okufa muwala we yamugja mu kyalo n'amuleeta abeere mu kibuga era ng'asibye abakakyero k'ekyalo okumuyambadde mu nnyumba kubanga talina waakusula. Yo baba abagambye nti angobaawo sigaanye anoonyeza wali. Abakulembeze b'ekyalo bakulembeddwamu ebyokwerinda mu Siyoweri bakutte omukadde ne bamuzeewola booba nga banaafuna omuzigo agire ng'abeera awo okutuusa nga muwala we yamugulidde kyokka basanze wonna wasibe. Bakizodde nti omukadde amaze ennaku 3 ng'asula bweru ng'olw'ebyokwerinda akubidde Nakiwa essimu ng'amusaba we nnyina omuzigo asulemu kyokka n'ategeereza nti nnyina amwetaaga mu kyalo si Kampala. Tukole ebintu abamuwa amagezi tabazaala nga tabamanyi musango guba guli mu kkooti kyo kiba kiddako olinda kkooti neekola ki neesala omusango byali bya misana tukulundi ku mbaga ate eze mwogezi mbadde nsaba nnyambe omusooka omusuzeko ennaku 2 nja kusasula aweereze ssente ezimpangisa okuva leero paka mutuusa mu Gwekumi nga ndi muloogi nga bampa ekyokulya n'ekyokunywa. Agamba nti yawa nnyina ssente adde mu kyalo kyokka n'awa mubuzaabuza ng'asibye difensi bw'aba alina gy'amutwala mutwale era n'abajjukiza tasobola kwagala nnyina kusinga ye. Yasuzeewa mu kiyumba ennakuwadde wadde oteesa otya ati mwannyinaze kati olwaleero senga maama bamutta oba agwako akabenje konna omusango guba gugwa. Kati nze mbadde nteesa ngenda kuweereza ssente ku simu yo omutwale omulinyise motoka z'emityana. Mutwale wa? Omulinyise ku motoka ezigenda emityana. Nze mbadde nkusaba maama ne bw'onoomutikka si mwana muto olaba nkugereza ebigambo bino mwannyinaze ngenda kugereza wulira. Nalubamu agamba nti yalabidde awo nga muwala we amugobanga agamba nti aludde mu nnyumba ye nga yamuwadde omutwalo gumu okutalina kye guyinza kumuyamba. Mwana wo ennyo mwana wange waako bamaama baffe batufaako nga tuli bato ne bwobanga okyalina omukisa ogubeera ne maama wo ng'okyamulaba omuzadde tasobya. Ekiwayongeddeko nti nnyina alina babulooka bakolagana nabo n'ekigendererwa eky'okutunda amaka ge nga bwe yamunenyaako yamutiisatiisa nti wakwetugira mu nnyumba ye kyatayinza kulinda. Ate nga sirina namufuna omu
gwesobola okuyitamu mubuuza kubanga oba ogenda okutunda ekintu omala kukakasa n'afuna mmeka n'ayitamu tomala gatunda gafula ng'atunda ettooke. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kale n'ebyo tubirabye ate omusirikale owa Ssekyuliko avudde mu mbeera n'akuba essasi omuvubuka abadde agezaako okumuggyako emmundu. Omusirikale ono olumaze okukola ekyo n'adduka. Waliwo akatambi akasasanye ku migudo emigatta abantu nga kalaga omukumi alina emmundu kalyenye ng'alonagana n'omuvubuka eragera ekisikiri akatongole. Kyawutwalidde ekiseera nga benyola ekyaliridde mu kubasase bino byabadde bakawungezesa eggulo ku kizimbe kya Gwanda mu Gisenyi ng'omu ku makampuni ESG okusinziira ku birekenaga bafunye obutakkaanya nga kyavudde ku katongole okubaako ebintu bye badabye mu maduuka ne bamusaako empingu ate oluvannyuma bwe bazimugyeko n'akwatibwa obusongo kwe kulagana n'omukuumi. Nabadde nkola nagenza okulaba wakavuyo nga mulimu n'etteke asikaali akuba oli oba yabadde kawenja ngamukubateke nga kawenja yakuba asikaali kati asikaali nakwata emundu okyegera ng'ayagala gikuba kawenja kati kawenja kyeyakoze nakwata omudumu gw'emundu bw'ati ng'ate alwana agweteeka wano bw'ati ate wakuba asikaali agutadde ku lubuto. Asikaali kyeyakoze yagenza okulaba bamujjako emundu kyeyakoze n'anasula yabbye ebintu eno munda alina ebintu byabyeyo kali mukubba ebintu asikaali n'amugwamu ne bamukwasa n'amugoba bavuddeyo wansi nga beegoba kwe kujano wabwe twali nga tulaba akavuyo kanji mu kiseera kino katongole apokya n'ebiwondo mu ddwaliro ku mbeera gye namulabyemu ayinza obutawona kuba musayayo mungi ate n'ebyenda byafulumyeyo. Abeerabidde ku naga yase yavuukako mikulanagana n'abantu abalina emmundu. Emmundu gwe kyolina omanya omusajja ne wabeera muto nga alina emmundu nagamba nviira genda bugenzi kuba emmundu teteesa talina muganda waayo. Sigala njadde ebyo ebityo babikozesa nnyo kati yeera yageza okulaba nga asikaali amusobola. Naye bano abatunzi ababaddewo balekere okusaakanya baze ne bagamba asikaali babadde nga bamupika bamugamba emuntu emuli masasi otiisa temuli masasi kati asikaali yafunye confidence egamba nti kambalageko. Amekomukiza wa poliisi mu Kampala n'emyalo olw'okubeesikira alabudde abantu bakumye okulumbagana abalina emmundu. Naffe poliisi bwe tusanga omuntu ng'alina emmundu ng'ate ffe tetuyina essaawa ezo kuba waliwo abasirikale abatatambula na mmundu amateeka tegatukkiriza kumweŋŋanga nga tetuyina kyakulwanyisa nga kiye kyayina. So namwe abantu ba bulijjo mwewale okukweŋŋanga abantu abalina emmundu. Oluvannyuma lw'embeera eno okuvaawo twafunye obutambi bwa kamera obwabadde ku Gwanda Mall butuyambeko mu kunoonyereza kwe tuliko. Ategeeza mu kiseera kino poliisi eyiga omukuumi Kalyenye yadduse wadde tetunafuna statement ye okumanya ebiki ebyabaddewo naye tumukubiriza yonna gyali aveeyo atuukire poliisi y'oludi Kampala tufune statement ye ku nsonga zino. Olugendo Crispo yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV. Ate ye omulabirizi wa Rwenzori Ruben Kisembo era nga ye ssentebe ow'olukiiko olwa Rwenzori Cluster olwakulembeddemu enteekateeka ku kiggwa eky'Abakristaayo e Namugongo yeebazizza abantu bonna babayambyeko okubasobozesa okutegeka omukolo obulungi. Ono yeebazizza mu ngeri y'enjawulo ne Pulezidenti Museveni olw'obuyambi bwonna bwe yabawadde. Oluvannyuma lw'okulamaga ku kiggwa ky'abajulizi Abakristaayo olunaku olw'eggulo kwabadde okw'amaanyi nga kino kyeyolekera ku nteekateeka eyabadde ennungi ddala ssaako n'ekwaya okuva mu labirizi omukaaga obukola Rwenzori Cluster ababadde bayimba ng'ennyonza tuzzeeyo ku kiggwa kino enkya ya leero okulaba ebigenda mu maaso. Tusanze enjeyo zikaaba nga okulongoosa ekiggwa kugenda mu maaso okusobola okukireka nga kiyonjo nga bwe kirina okubeera. Omulayizi wa Rwenzori Ruben Kisembo era nga ye ssentebe w'olukiiko lwa Rwenzori Cluster olwakulembeddemu enteekateeka z'okulamaga kw'omulundi guno yeebazizza abantu bonna babayambyeko mu kutegeka era ng'asangiddwa mu kifo kino. I want to appreciate the media houses that have been able to support us in these Mother's Day celebrations.
We want to pass on a message of appreciation to the entire public for supporting us so much as Western Uganda cluster for this year's Anglican Matters Day celebrations. Bazza President Museveni akensusso engeri yabayambyemu ekyayambye omukolo okutambula obulungi. I appreciate the President and civil government for their financial support and other logistical support they gave to us to improve our facility at Nagonga Anglican Matters site. Asimye ebitongole ebyenjawulo nabyo byataddemu ensimbi saaka abakristaayo sekinomu okulaba ng'okusinza kw'omwaka guno kuweesa Katonda ekitiibwa. Mwenna abatuyamba abawa ssente n'amaanyi n'amagezi n'obudde kuteekateeka omukolo guno tuweebaza nnyo mwebale. Akatiriza ng'okulamaga kw'omwaka ogujja bwe kugenda okulemberwamu obulabirizi bwonna obukola Northern Uganda era nga basuubira okukola ennyo okusinga ku nteekateeka y'omwaka guno. Zonna dayiseze ezimu Northern ezijja kuteekateeka omukolo guno bagamba tusuubira nti bajja kukola better than us kubanga twabalese bawulire bye tuyiseemu. Alungamiza abantu bulijjo kuteeka kasasiro mu bifo ebisaanidde mu maka gaabwe saako ne ku mirimu gye bakolera nga kino akijja kasasiro yamansiddwa ennyo abalamazi ababadde abayitirivu olunaku olw'eggulo. Twagala okubasaba nti abalamazi abannayuganda mwena tuyige okunotulengabeji wonna wetusanga kasasiro ogamba tutufune wetuteeka kasasiro tuleme okusulasula kasasiro wona wetusanze. Amenyemenya engeri gye bakuŋŋaanyizaamu ensimbi okuteeka omukolo ogwatambudde obulungi. Twatuuka ku about 1.6 billion shillings. Budget yaffe yali 2.1 billion twabuzeemu katono okutuuka kwezo okugezaako tuteese mu mbalirira naye nebaza kubanga abantu bajja bangi nnyo ejjo. Mu kigo kino okubuulira eggulo kwakulembeddwa musaabalaze Nigeria Henry Ndukuba yeebazza gavumenti ya kuno olw'omulimu amakula ogw'okulaakulanya ekiggwa kino ate n'ekisinga obukulu ndeewa abantu eddembe okusinza. N'obuwagizi bwonna bw'awadde ekkanisa ya Uganda. We are indeed very grateful. Tumwebaza nnyo tumusiimidde ddala. Essaabalaze Kazimba Mugalu yatadde akaseko ku matama g'abakristaayo bwe yabategeeza ng'ebbanja ery'obuwumbi enkaaga Equity Bank zeebadde ebanja olw'ekizimbe ekya Church House mu Kampala bwe zaaweddeyo n'asima bonna bakwatidde awamu. This is to appreciate Equity Bank and all of you, Church of Uganda and our partners, to know that the Equity Bank, which gave us a loan of over 60 billions, and now all the 60 billions has been totally paid to zero. Ekiggwa kino waazimbibwa ekkaddiyizo ly'ebikwata ku bajulizi ba Uganda omulimu ogwawomebwamu omutwe yaliko ssaabalezi ekkanisa ya Uganda Dr. Livingstone Mpalanyinkooyooyo kati omugenzi Ronald Kasasa yakusakidde eggulu lino ku lwabukedde. Kulisa ennyo mukumulamu okwo kitundu kyaffe kyakubiri ekyagataliiko nfuufu kino katukigulawo ne President Yoweri Museveni afulumizza abajaasi 774 abamaze omwaka mulamba nga batendekebwa. Bano babafulumizza okuva mu nkambi eya Basic Military Training School e Kaweeweta. President Yoweri Museveni era nga muduumizi w'eggye ku ntego afulumizza abajaasi adde mu kutendekebwa okumala omwaka mulamba nga bali 774 okubafulumya kubadde ku Basic Military Training School e Kaweeweta. Bano bamateeka ogw'ekumi omwaka gwa 2023 nga kubafulumiziddwa 28 kuliko Abatanzania n'abavudde embali mu kufulumya abajaasi bano. President Museveni abeebazizza olw'okumaliza emisomo. Congratulations on finishing a tough course. Ategeeza nti abajaasi abafulumiziddwa bayise mu kutendekebwa okukakasa emmeeme nga bakuguse mu kudya obw'enjawulo. In our training here, we try to expose all the trainees to the realities of combat. Abalabudde okulowooza nti okuyingira amagye kufuna mulimu wabula obuvunaanyizibwa obw'okulwanirira ensi yaabwe. You young people come knowing that don't bring a careerist mentality in our army. A careerism, a jobism. No, this is a cause. Yemi okongera okusitula embeera z'abajaasi omuli okubazimbira amayumba okusitula ebyenjigiriza abaana baabwe abasomera bwerere ebyobulamu n'ebirala. That the welfare
of the soldiers should be looked after. The welfare. The minimum welfare of the soldier. And what is this? Number one, food. Number two, accommodation. School infrastructure for soldiers' children. Health infrastructure. Minister Ms. Yokwinda Salamateke, Ngayachiki, the Minister, Muju Jacobo, or both Atekis and Okitiwakuno, Kugandidom, Fulamajem, Agachkogom. Joint trainings promote a common understanding and approach to international and cross-border security challenges such as terrorism, natural disasters. Yomudizo IPDF Jino Mosca in Rugaba, Atikazant, Jasafomizidwa, Batekedabulu, Yabajakubira, a chocolate Majimiaki, Jijam. As you step into your roles as commissioned officers, remember that leadership is not merely a position, but a profound responsibility. You are entrusted with the lives of those under your command, the security of our nation, and the upholding of the highest standards of integrity, discipline, and professionalism. Adubile nkambika weweta Brigadier General Bone Geoffrey Wolimwa labisebyo byabangu dabajase. The core objectives of the course was to reflect the three key elements in the training and education of young officers. And that was moral. We looked at character. And Your Excellency, I just want to say to you that these cadets have achieved it. Atebo abalamazi okuva mu ggwanga erya Tanzania bakedde kulongoosa ekiggwa eky'Abakatuliki nga tebannasimbula kwolekera gye baava. Bwana mukulu ow'ekigo kino Father Vincent Lubega abeebazizza. Koche gwa ky'Abakatuliki tusanze abalamazi okuva mu ggwanga erya Tanzania nga bayonja ekifo okugyamu ebikyafu. Bano batubulidde ekibwalizo okuyonja ekifo kino bwe kulamaga olw'okuggwa. Hatuwezi tukaachia eneo likiwa chafu, lazima tuwasafishie, tuachie eneo likiwa safi. Bwana mukulu w'Namugongo Father Vincent Lubega ategeeza nti kuno bafunye abalamazi abasukka mu muwendo gwe bali beteekedde nga kino kikyaludde okulabika. Bangi nnyo basuze wano, simanyi mitwalo ng'emeka gyasuze wano. Asiimye gavumenti olw'okukakasizaako mu kuteeka okulamaga. Twebaliza ddala omukulembeze waffe wa Uganda. Ate twebaza n'abo bonna baasaba omukwatirako naddala abakuuma ddembe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu ngeri enjawulo Father Lubega asiimye abalamazi okuva e Tanzania abasalawo okuyonja ekifo buli mwaka. Abalamazi okuva e Tanzania baakedde kwera naye okumala ebisaaniko by'e Namugongo tumala wiiki nga nnamba. Bo abantu ababuze okubadde n'abantu tubasanze mu tente eya poliisi nga yabakuumidde. Nazina abalamazi b'Erwanjiri Parish ne bandikayo. Mu kuwaamu n'omukuzi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga ategeeza nti abalamazi obukadde busatu bwe babadde Namugongo mu bifo byombi. Ategeeza nti bafunye emisango minene egyalopeddwa okujja kubibwa amasimu n'obusawo. Okubba amasimu, obusawo bw'abakyala, abasazi b'ensawo, mulimu 22 abasangiddwa nga bafuuwa enjaaye. Ebyo weebiriddwa nga abasumba b'Ekereziya n'abalabirizi wansi wa Uganda Joint Christian Cancer bakola ekitongole ekya Joint Medical Stores bakuŋŋaanya ensambi okutema empenda oli balina okutambuza omulimu gw'okubunyisa okutambuza n'okutereka eddagala oluva lw'okulamaga. Bakulembeddwa Musaabasumba Paul Simwogezi abalabirizi Dr. Samuel Stephen Kizimba Mugalo. Thank you for the support that you have given those who have been managing this and making it strong enough in order to impact on the society of Uganda. So that we continue in that spirit of unity of the martyrs who were burnt. Balina bakubya mu twoki oli balina okutwala mu kitongole kino mu maaso n'okujja kusimya kata mwetano bukyanga batandika okuliza bannayuganda ng'abunyisa eddagala awatalikola magoba. Kuva James bwe yatandika emyaka 45 egiwedde ng'eri mu konteyina kati tulina branches 5 tusobola okutuusa eddagala n'ebyetaagisa ku buli ddwaliro lyonna erya Uganda.
akulira ekitongole kino Dr. Bildad Baguma alaze okusomozebwa bwe basanga wakyaliwo abantu abaleeta eddagala mu Uganda nga teriise mu mitendera emituufu. Ye ssentebe w'olukiiko Episcopi Dr. Joseph Anthony Ziwa era nga Nsumba Kina Mityana anyidde batuuseeko mu myaka 45. Tetugenda kukyusa bye tulina naye kye tusinza okuggumizaako essira kwe kulongoosa mu ebyo bye tulina naddala ekigambo ky'omutindo quality. Kale kotambudde naffe ate nkusaba toviirako ddala ku mpewo za Bukedde TV1 katugende tulabe programu ekyenkya ne programu endala nnyingi nga n'amawulire ku 6:30 gajja kubeerayo ku ssaawa emu mugabuutikidde ate ku ssaawa 4 ku gataliiko nfuufu era nkomewo nkutegeeze ebitambudde mu ggwanga. Omukama Katonda akunkuumire beera bulungi.